Osimu take no nawe microphone buyonda microphone buyonda Amanya Simon Sebakijje nga nvudde ku St Francis School of Health Sciences Namataba nga nze nkiikiridde Ssenkulu wa St Francis School of Health. Tusomesa abasawo e Namataba era nga yezimu ku nsonga lwaki tukwatidde wamu n'Obwakabaka bwa Buganda okusoosowaza olutalo luno okufufuggaza ekirwadde kya Mukenenya. So mu misinde gino egya Ssaabasajja Kabaka egya omulundi ogw'ensanvu tuzze tubeere basaale mu kulaba nti tulwanisa ekirwadde kino n'okulaba nti tukunga Obwakabaka n'abantu ba Buganda bonna okusomesa abaana baabwe n'okubasikiringa mu courses ezo ng'ez'obusawo tusomesa e Namataba ku St Francis ate tubeere basaale nga tulwanisa ekyo kye tumanyi obulungi kuba buli tukimanyi bulijjo nti bw'olwana nga ky'olwanisa okimanyi ate kyanguwa nnyo okukifufuggaza. So y'ensonga lwaki ffe ng'aba St Francis tuvuddeyo tukwate omulamwa guno tugusoosowaze eri Obwakabaka n'abantu ba Buganda tukolere wamu mu kulwanisa ekirwadde kya Mukenenya nga kyaba misinde gya Ssaabasajja Kabaka egy'amazaalibwa ge ag'omulundi ogw'ensanvu. So tubalinze mwenna okulaba nti tukwatira wamu mu kufugaza ekirwadde kino ekya Mukenenya. Okay. My name is Simon Sebakijje. I work with St. Francis School of Health Sciences in Namataba. We have come to partner with the Kingdom of Buganda to make sure that we publicize this cause and also participate in the fight against HIV/AIDS as the theme of this Kabaka birthday run is. So at the 70th birthday run of the Kabaka with the Buganda Kingdom, we come today to partner and engage with the youth as we train them to do medical courses. We as well make sure that the skilled youth that we train fight the cause and also make sure that we engulf this disease by 2030. So we encourage the youth out there, first of all, to come and study, to do the medical courses that we train in St. Francis Namataba, and as well to keep themselves informed about the themes and the current affairs of the country and the state at large. So together with Buganda, we partner to fight HIV/AIDS as the theme is. Thank you. Thank you very much. Ngabene bwalengere wale nnyo nti emisonga zino obusente zino zivaamu zino okuyamba bannaffe abatukiddwako embeera etali nnungi. So tuze wano olwalo ffenna naddala nga tuzeewo ne muganda waffe Kalangwa ng'ate gwe tuwerekedde mu nsonga eno okulaba nga ensonga eno etambula bulungi. So tuyanze. Ba NRM ate ab'omu Buganda nga tuwerekeddwako kyapasani waffe omu okuva Bulambuli n'okuva Arua. Tuze wano okuwagira Bwakabaka obw'emisinde gigenda okubeera ku Sande nga tukuleetera emijoozi egiweza za milioni 3 era nze n'ekirowoozo kubanga kiyimba yakinteekamu n'agamba tulina okuba nti tugule emijoozi ku lunaku olwo twetabe emisinde tukubirize n'abantu baffe okuva mu bitundu byaffe bya Buganda okujja okubeera mu mukolo okudduka. Ndabyeko ne mugerere wange nga wali wano kumpi mbadde simanyi naye atuuse kubanga kinkoze bulungi nnyo okuba nti nga kino tukikola ffe mugerere sembera wano kubanga kino kiteekamu amaanyi naddala nga nze munabugerere okuba nti Bwakabaka mbuwagira ddala ate ekyo kisookera ddala ate nkubiriza ne basente bannange bonna abatali wano olwaleero teruziba nga tebatuuse wano bagende bawagire bannaabwe bawe emijoozi kino abantu abatasobola gyetuusaako bagende badduke ku Sande. Ate nyongera okuba nti nze chairman asobolera ddala bannange bwe neesimbyewo mu kifo kya Central Region tebalabika kuba mu Buganda sinabalaba nze nsoose era sirabulizaayo n'omulala ne bannange abo bempulira boogerayogera batuuke wano wa Ssaabasajja bagule ku mijoozi kino naye n'obuwedde tebajja naye ndowooza ekifo ekyo nze njo kisobola okutuukanya bantu ba Buganda wansi ne Bannayuganda n'abantu bonna mu kifo kyaffe kya NRM kyendimu sebo mugerere wakubadde ngoze sebo kyekisomera kituli kunga abantu tunako lwalero nkunze banene bokka
naddala abavudde mu gavumenti yaffe ya NRM bakubireko mu ngalo olw'omulimu guno gwe bakoze okujja wano. Nebazaamu ak'ensusso mukulu Kiyimba ono mumanyi bulungi abeera kumpi buli nsonga, amanyi okuttaanya ensonga. Mukulu Kalangwa tumuwulira abeeyo batembeese bulungi nnyo ssebo weebale. Naye ate bwe muvuddeyo okujja okwenyigira mu kugula emijoozi gino ate kituwadde essanyu. Emijoozi gino mumanyi nti luli twadduka abantu emitwalo 11, ku luno tusuubira okudduka abantu emitwalo 12. Ng'ekigendererwa ffe ng'abaami tulwane nnyo okulaba nga tutaasa abaana ab'obuwala ne bakyala baffe baleme kufuna kawuka kano. Siriimu nga bwe mumanyi takwata nga akulumanga nsiri. Gwe weeyagalira ebintu n'obikola ng'olaba bulungi nnyo. Ebiddirira era mubimanyi ebibaawo. Naye olunaku olwaleero mwebale nnyo mwebalire ddala okujja okulaba nga mwenyigira mukwataganyiza wamu ne Ssaabasajja Kabaka okulaba nga tugoba siriimu 23 ng'awedde mu Buganda ne Uganda yonna. Ate ka tuzze ku nkola y'ebyobufuzi tubeebaza olw'okujja mwebale nnyo mwebalire ddala mudire programs ze muyina PDM myoga zonna zisobola okubeera nga zituuka mu bantu b'abeene yonna gye bawangaalira ate buli mwana wa Buganda asobola okuba nga yeeyagalira mu gavumenti eno eriko. Ku lwa Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka awangaale. Kumanya